Joel Ssenyonyi wetwogerera essanyu limuli busanyu oluvannyuma lw'okuba nti akakasiddwa kati ebitabo by'abalooya mu ggwanga mwali butereevu era bw'oba omwetaaze olunaku olwaleero agambye nti buli anneetaaga omuwoleza emisango kati wendi. Olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuba nti ateereddwa mu bitabo officially awandiise wali ku mukutu ogwa Twitter oba guyite X ne yeeyozaayoza n'okubeera ng'ayanjulira bannayuganda obuwanguzi obumutuuseeko. Agambye bw'ati: Becoming a practicing advocate is such a lengthy journey. When one finishes the law degree and then LDC, the final step to getting a practicing certificate to enable one represent clients in court is enrollment. So omukulu abadde annyonnyola nti omuntu okufuuka lawyer oba advocate ajjudde si kintu kya muzannyo nnyo nnyini ddala. Agamba nti omuntu w'omaliriza okusoma diguri y'ebyamateeka ate ogendako wali mu LDC, bw'omaliriza step esembayo yakufuna certificate ekukkiriza okubeera ng'osobola okuyimirirawo ku lw'abantu mu kkooti n'okubawolereza. So agamba nti step eno yeyitibwa enrollment. Era agambye bw'ati: This morning I finished the last lap and enrolled. Name entered into the roll register of advocates after numerous lengthy procedures. So if you need counsel to represent you, just holler. So Joel Ssenyonyi agambye nti afuuse counsel awedde emirimu oba ajjudde. Era agambye enkya y'olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku olusembayo bwe ziba mbiro atuuse kaguwa n'akakutula ak'akamalirizo. So agambye nti wobanga weetaaga counsel okukiikirira ng'olina emisango eyo gikutabuseeko, Joel Ssenyonyi mu butongole ekyo akifuuse olunaku olwaleero. Mukadde ke kamu ne mukama we His Excellency Bobi Wine oluwulidde amawulire nti munywanyi we ate ekkubo lye yakwata ery'okusoma amateeka amaze n'aliggusa. Bobi Wine amuweereza obubaka obadde bugamba nti hearty congratulations comrade Honorable Joel Ssenyonyi upon your enrollment as an advocate, another milestone in your journey of service to the struggle and Uganda. Namugamba nti nkuyozaayoza comrade munange Honorable Joel Ssenyonyi olw'okubeera nti kati ofuuse advocate ajjudde. Namugamba nti otuuse ku buwanguzi olw'okubeera nti weegasse ku bantu era olugendo lwo lwa struggle ddala kati oluli bukiika oba oluliko ddala. That is Bobi Wine congratulating Honorable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi olw'ekyo kyatuuseko olunaku olwaleero. Joel Ssenyonyi okutuuka ku buwanguzi bwatuuseko olunaku olwaleero buno buddiriddwa okubeera nti omwezi gumu emabega Joel Ssenyonyi yafuna diguri endala oba yatikkiddwa ku University ya Uganda Christian University. In fact yafuna masters side eyo omukulu Joel Ssenyonyi omusajja ebitabo abiriiridde ddala n'essekulya yenna yafuna oba ya graduating and masters in organizational leadership and management. So ebikwatagana n'obukulembeze Joel Ssenyonyi tagwamu bigwe. Omusajja asomye wuuyo paka kufuna masters n'ebigwa mu kkoweeryo. So kyolina okumanya agwanidde nesse kugwana yenna mukwano gwange. Kale engeri gye tukyali ku line ya politics oba ey'omukulu omu ku batwala politics mu ggwanga, because he is the leader of opposition, that is Joel Ssenyonyi, awo tujja kuvaawo. Njagala tutambuleko ebigere. Wuliriza twala akadde weekenneenye wano wetulaga. Ebifaananyi by'olaba bifaananyi by'abakulembeze ebyakakasiddwa. Nkiddamu, ebifaananyi by'olaba bye bifaananyi eby'abakulembeze abaakakakasa official posters zaabwe. Twatandika ne His Excellency Bobi Wine. Oyo yakakasa dda nti ekifaananyi ekyo ky'olaba
kyagenda okukozesa mu kwesimbawo ku bwa president era kyekigenda okukubibwa n'okutimbibwa buli wamu mu lutalo lw'okumusagulira akalulu k'obwa president w'eggwanga lino. Ekifaananyi ekirala ky'olaba kye kya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono naye yakakasizza bannayuganda era eno ye official poster eyayanjuddwa ennaku ntono emabega era nga ku luno yazze abotunula His Excellency Bobi Wine omubala still gwakyaliko agamba nti people power, our power, a new Uganda now, Uganda empya. Kati ate mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba nti ku luno ayagala bwa president wa ggwanga lino wabula agamba nti protecting the gains as we make a qualitative leap into high middle income status. So ye omukulu mwami Yoweri Kaguta Museveni obwa president bwayagala mu 2026 agamba omulamwa gwajjiddeko gwa kukuuma ebyo already bye balina bye baafuna edda oba ebiriwo ng'ate we batoba okulaba nti Uganda bagiyingiza mu luse lw'ensi ezitali njavu wabula eziri wakati kati awo mu byenfuna. Kati ekifaananyi ekirala ekyakakasiddwa kyosobola okuba nti olaba kyekyomukulu Nandala Mafari. Ono nno kadi ya FDC kwagenda okujjira. Sobola okulaba naye official poster ye gye yafulumiza. Bw'obanga otunuulidde yagamba nti fixing the economy, money in our pockets. Agamba nti agenda kubanga atereeza economy n'okukakasa nti ensimbi bannayuganda zituli mu nsawo ffenna abanaamulonda n'abo banaakulembera. Okay? Kale njagala tutambule mpola gye buvuddeko abavubuka bangi abazze ku kakiiko k'ebyokulonda oba ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Kigambibwa nti abantu abasukka 200 sofa be baakajja kakiiko k'ebyokulonda nga balaga interest mu kwagala okwesimbawo ku bwa president. Muno mulimu n'abavubuka ab'emyaka 18, 19 n'emyaka 2. Wabula buli munnayuganda yeebuuzizza lwaki ekintu kino kyatuusewo mulundi guno. Njagala osirike owulirize. Eno y'ensonga. Ensonga eyinza okuba ey'obulabe oba ennungi tomanya. Lwaki bannayuganda bangi omuli bannakatemba n'abafaananye ng'abazannyi ba komedi abazze juzi waliwo n'abazze nga bambadde obuyungo bonna nga bagamba nti baagala bwa president. So over 200 people have come up nga bagamba baagala bwa president era nga bakima mpapula wali ku electoral commission. Omwaka gwali gwa 2017 Constitution ya Uganda yafuna ennongoosereza era we wali embeera yato gikwatako gikwateko. Munnange mu 2017 bagikwatako era nga baali balwana ku kya presidential age limit nga tebaagala kujjawo komo ku myaka eja president kozi waliwo ekkomo ku myaka president gyakomako okubeera nga yeesimbawo n'okulembera bannansi. Kati ebiseera ebyo bwe baali bagikwatako balina akantu ke baakwatako akaleese obuzibu essaawa zino. Ensonga lwaki olaba abavubuka myaka 18 nga bavuddeyo okujja nti beesimbawo nga bw'osobola okuba nti weetegereza. Ebiseera ebyo bajjawo akawaayiro ak'okubeera nti omuntu okwesimbawo olina kubanga oli wansi w'emyaka 75 ku bwa president. Waliwo age cap oba akastapuli nti omuntu oweza emyaka 75 toddamu kwesimbawo ku bwa president. Kati constitution ne bagikwatako ne kibanga ekyo kivuddewo. Wabula mu bye bajjawo ate balina kye baateekawo. Y'ensonga lwaki olaba abavubuka
basusse okubanga bajja kakiiko k'ebyokulonda bonna nga bagamba nti baagala kwesimbawo. Kiki kye baateekawo? Minimum age ey'okwesimbawo ku bwa president baagikasuka paka ku myaka 18. Ebiseera ebyo bwe baali bagikwatako mu bumu ku buwaayiro bwe baatogaatoga ne banyiganyigamu kaawo mwe mwali nekyogamba nti omuntu bw'obanga olina emyaka 18 osobola okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino. Yensonga lwaki abavubuka mulaba bangi ku electoral commission. Ebiseera ebyo constitution eno gikwatako. President aliko essaawa zino as of August 2025 ye President Yoweri Kaguta Museveni. Ebiseera ebyo yalina emyaka 73. Yalina emyaka 73. Ekitegeeza nti constitution bwe yakwatibwako kyali kyakumusobozesa okubanga asobola okwesimbawo ebbanga eryali liddako oba akalulu akaali kaddawo oba akaali kaddako. Kino ate kyali kiddirira ebisanja ebyali bijjiddwawo emyaka 12 emabega. Oba mujjukira bulungi nti waliwo ekkomo ku bisanja omuntu byabeera nti alina okukulembera abantu we biggwako ne yeeyongerayo. Era ng'ekyo kyali kyatekebwawo mu 1995. Initial term limits zino baali baziteekawo mu 1995 nga kigambibwa nti baali baagala kubanga bakoma ku Milton Obote okubeera nga takoma bya bufuzi. Okitegeera kati ne bateekawo ako nga kaba kamukwata. You know? Era mujja kujjukira bulungi ebiseera byatogikwatako bino ebya 2017 embeera yali nzibu nnyo. Ojja kujjukira nti n'abasirikale ab'enjawulo oba abatali ba bulijjo bayingira parliament. Bayingira parliament era embeera yali nzibu nnyo. Bw'ojjukira bulungi ababaka 317 balonde bageri okuyita ate 97 ne bali wakanya wabula ababiri baagaana okubaako ne kye bateesa mukadde ako aketteeka eryo. Era bw'oba ojjukira bulungi bwe bamala ogikwatako mu mwaka gwa 2021 2021 mwana mulenzi Katumba oye ajja ne yeesimbawo ng'olwo emyaka bagiziza ku 18 naye abavubuka bangi baali tebakategedde. Katumba oye ye yakimanya oba amanyiddwa nga John Katumba najja ne yeesimbawo ebiseera ebyo yalina emyaka 24. Yes. Though omwaka 2021 ogwo mwajjamu abantu bangi abeesimbawo era nga muno mutufuna n'omukulu His Excellency Bobi Wine najja ne yeesimbawo era n'akola ekyenjawulo ennyo nnyini ddala. Kati 2026 wuno atuuse abantu abaagala okuba nti beesimbawo bagamba already abajjeyo empapula eziri confirmed nti bali mu 138. Empapula nga bazijeyo ne bazitwala wabula abasukka ebibiri be baakatuuka kakiiko. Wabula bino nga bimaze okuba nga biggwa waliwo akalipo mu maaso awo akayinza olemesa enkuyanja y'abantu bano be mulaba beeyiwa ku electoral commission. Akalipo kaliwa waliwo okukuŋŋaanya emikono mu ggwanga lyonna. Buli district olina okugenda ng'okuŋŋaanyaamu emikono egikusemba okwesimbawo. Ate bw'omala olina osasula obukadde 2 nga nomination fee. Kati newankubadde abantu bangi abali mu kujja okunona empapula z'okwesimbawo ku bwa pulezidenti, ekibuuzo bano abantu basobola buli omu okuleeta obukadde 2. Kisoboka. Omukulu amanyiddwa nga Richard Tadwong ono nga Secretary General wa National Resistance Movement oba NRM agamba nti okubeera nga abavubuka batandise okujja okwenyigira mu byobufuzi n'ebiringa ebyo kiraga demokrasiya atinta mu ggwanga era ng'omuntu alina okwebazibwa ye President Yoweri Kaguta Museveni
era agamba nti obukulembeze obuli mu ggwanga obulungi tabulabanga. Agamba nti ekiri wano demokrasiya atinta butinsi oba atenvuunya buteevuunya mu ggwanga nyaffe Uganda. Omukulu ye amanyiddwa nga Barnabas Tinkasimire jojuzi wano abadde yakawambibwa eyakadda mubijjukira bulungi. Agamba nti removing the age limit was meant to allow young people, oba some claim that removing the age limit was meant to allow young people to run for president was hoodwinking the public. In reality, elections in this country revolve around how well connected you are to the police and the army. So, y'omukulu akirowoozaako bulala. Agamba nti ebyo bye bagamba nti okugyawo ekkomo ku myaka. Agamba nti ebyo babiteekawo nga kyakuwuddiisa. Akalulu mu ggwanga lino okukawangula kisinziira ani akumanyi era ne poliisi ekumanyi kyenkana kiwamu n'amagye. Bigambo bya Honorable Barnabas Tinkasimire side eyo. Kale, I think osobola okuba nti ofunye insight eri better lwaki abavubuka bangi abeegumbulidde okuvaayo okwesimbawo wano na wali. Kale, politics tukomyawo katuddeyo ko mu entertainment abangi tutegeera. Chosen Becky mu ggwanga mwali oba atuuse ne bbaawe asoose kuba birayiro. Ku ntaana yange wembanga nfudde basengako akapande nti Chosen Becky loved Professor Sekajja. Omu bw'atyo mwami wange Katonda gwe yantondera. Onsaba kafuba omukwano gwo gujja kunzita. Mwagala nnyo omusajja ono. Nsaba kafuba. Wulira. Banange eyatonda Chosen Becky yamutonda n'amuwunda n'amumalayo. Chosen Becky sewe yasabye balongo mu lugendo olutukuvu lwe bavuddeko. Era ebiro bye tulimu byakwebugumya. Wangi. Yeah. Kwanza tugambuli 100% what? Esawa yonna. Era bwe nabadde ku kaaba nze nasabye kimu balongo. Mashallah. Omwami wange era esawa yonna nze nasadde omuyita Saalongo. Omwami wange alina ebitiibwa. Saalongo, Professor Mr. Sekajja. Kyokka nno Professor ali wali awuliriza we bamuwaana ebitenkanika. Wano wennyini ku story gye twavuddeko eya night shift oba ya shows etukola zino tulina we twakulagidde dictator Amiri nga yeebaza Chosen Becky olw'okutwala omwana waabwe kuwumula. Omwana wa dictator Mark don't dictator Mark, I'm sorry. Dictator Amiri. Omwana wa dictator Amiri ne Chosen Becky. Chosen Becky yawadde yamututte kuwumula. Omwana oyo musiraamu engeri gye kiri dictator Amiri musajja musiraamu. Kati Chosen Becky yagambye teweebaza nze. Weebaze mwami wange. Nalabyeko nga toleta bad news nako. naye bakwebaza otwala omwana. Ni mukwano. Yebaza omwami wange. Kituufu. Kubanga yabikoze. Tutandikira watukomyewo Uganda. Tukomyewo Uganda, of course. Baby agenda mu site ze kubanga era zabadde ng'akola. Kati nze nange ngenda kudda mu releasinga music. Era nga 2029 tulina music omupya. Ekibintu bye tugenda okukola nze n'omwami wange. Era kimanyi abantu badde balina ekibuuzo kimu. Abantu badde beebuuza nnyo ekibuuzo kino beebuuza onsoni we tukiddemu. Abantu babadde beebuuza lwaki Becky bw'aba ayimiridde ne bbaawe aba n'akaweta. Bassebo ne banyaabe ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana Baby lwali lwakumeka lwakubiri omwaka guno omwami wange yamproposinga nannonda mu bangi naŋŋamba ndi kimuli naŋŋamba nti nze mukyala yekka gw'alaba abasigadde alaba basajja banne. Ekimuli okiwulidde ekimuli ekyo nno kyekimuli kya Chosen Becky kikomyewo
n'akifukirira ekimuli kiri wano n'afukirira ekimuli waali awo. They're back in the country. Kati mwagalanga tekooki kale bwe tubaawo awo Carol Nantongo akayimba akamanyiddwa nga Sure yakatadde gye buvuddeko. Akayimba kano bw'obanga okawuliriza bulungi, Carol Nantongo agamba nti akayimba Levickson ye yakawandiika, yali akawandiikira Desire Luzinda wabula namusaba amuyambe akayimba kano akayimbe awo wennyini tulabana okubya akayimba mwaka lwelizingira awo kashuwa akayimba ako mwami Levickson oyo yakawandiika nangamba Carol abigambo bino byempandiise mbijja ku mutima era mbadde njagala akayimba ako kanyimbire ku mukolo tukayimbire Queen D. Yes, tukayimbire Queen D. Ebigambo biri mu luyimba biwuliriza bulungi bagamba tetukyatuuka tibine bya lavo tuli mu kusaaga bogera balinga bafuna omusaala tuli balimi balavo twongera kukeera tebamanyi ensonga lwaki njagala ggwe tebamanyi lwaki Adata Carol Nantongo oyo ye Carol Nantongo kali kayimba bakaweereza Desire Luzinda okuva wa Levickson one time affair. Asite nga tukyali ku kya music byebe cool ali byeba di bantan badde ndabako abaana bagagamera awo nga batambuza video eyo bebe cool Break the Chains album nga bagiwanise wali mu New York ngeri waggulu awo ku screen gagadde oba ku billboard eri mu kutambula wakati nga bangi bajogeredde ebikikinike wano na wali ate bweru yerabika nga yegirisiza ng'ekigotte entula era buli muntu ategeera oluzungu bw'agiwulirako temuleka kyekimu temuleka kyekimu kale away from that njagala tumalirize ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Royal Jeff then nja kubulya ku ba sponsors baffe ate mbatumire nako abalabi bagaliwo erindi yatova ku video eno ngenda kubanga sending some greetings to you tovaako kale munange wala mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Royal Jeff. He is celebrated eri some of the people here celebrating agayoyo amanyiddwa nga Royal Jeff avuga ziri embi era number plate tavuga zino ezammwe number plate z'emmotoka ze eva zibaako Royal Jeff. Amawulire agava ewa Royal Jeff si mawulire malungi, mawulire galimu obufere okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Paula ye yannyonnyodde oba ye yatuwadde emboozi ye ng'agamba mwana mulenzi Ssemanda Timothy mwe gwe muyita Royal Jeff alina ebintu bye yamukola omuli eby'okukumpanya omusimbi. Paula ava mu South Carolina agamba nti yasisinkana Ssemanda Timothy oba mwe gwe muyita Royal Jeff mu February wa 2023 era ne babeera close nnyo ndoza n'omukwana awo we gwatandika okutintira. Okusinziira ku Paula, Ssemanda yamugamba nti alina orphanage mu ggwanga wano Uganda naddala sayidi z'Emityana era nti alina abaana nga 20 baalabirira. Paula yakwata omusimbi ng'akkiriza story ya Royal Jeff. Wabula oluvannyuma Paula agamba nti agenda okukizuula nga n'ewantu ono yali atadde abaana wali wa maama wa Royal Jeff era nti abaana abaali bamulagibwa mu bifaananyi baaliyo wakati babeererawo ddala nga baleetawo buleesi n'akwatapo video n'okkuba ebifaananyi bw'atyo. Paula yatambula n'ajja Uganda era nti Royal Jeff yamujja ku kisaawa awo Entebbe. Naye orphanage zino ze baasisinkana oba ze baatuukako zaali zaawukana kubiri Royal Jeff bye yaweerezanga omukazi ono
era nti n'abaana be basinkane wa maama wa Royal Jeff abaana baali bakuŋŋaanye bukuŋŋaanya awo ku kyalo ne babaleeta bwe bityo. So omukyalo ono takomyawo, ayambye mwana mulenzi ono Royal Jeff mu muziki, wabula omukyalo agamba nti Royal Jeff yeeyisaamu mu mbeera za kifere era yavuddeyo kulabula bannayuganda n'okubagamba nti Royal Jeff oyo si muntu mulungi, mumwegendereze. Ye mukyala amanyiddwa nga Paula. Agamba nti Royal Jeff yamunyaga ensimbi lwakweyita kyatali n'okola olukujjukujju okubeera nga amuggyako ensimbi mulayini efaananako bwetyo. Kale awo ndowooza tujja kutambula tuveewo. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti balina package y'abaana abadda ku ssomero. Oyagala kukolera daddies ebintu ebigwa mu layini eyo abaana bye batwala gwe bakubira bagambe njagala package y'omwana addayo ku ssomero nga ajja twala ebyokulya biriireko ebbanga during break time, mu budde bwakawaawo n'ebiringa ebyo. At the same time tebakoma ku ekyo, bakola ne cakes ez'emikolo size zonna, amadaala gonna nga bw'ogeetaaga kuva ku mbaga kwanjula n'emikolo emirala. Batunda ne pizzas era mu size zonna, bazikola delivery wonna wooli bazikuleetera ku 0709787508. Honey Bites beesige ojja kubanga osiima. Mukaddeke kamoyi n'ennyumba z'abapangisa wakazizimba oyagala zisiga kalangi oba oziyina nga zifaanana bubi oyagala ziddaabiriza ng'ozisiiga langi ennungi. Alison Painters ugibba omulimu gwabwe gwa kusiiga kizimbe kyo langi. Bagamba nti bakooneko ku 0705193636 bajja kubanga bajja ekizimbe kyo bakikusiigire langi naawe osiime. Noweziba kalina nnyingi nti oba bizimbe bingi, Alison Painters UG egamba nti erina abakozi bonna abeetaagisa okubeera nti bakukolako. Kale away from that okutumirako ku balabi ba show zaffe ez'enjawulo olunaku olwaleero nja kutumirayo omuntu omu yekka, mwana muwala amanyiddwa nga Get Favor. Thank you so much for watching Agaliwo. Nabagamba nti oba oyagala okutumira like nga video ya Agaliwo bw'oba ogirabye okomentingeko automatically mbeera nja kutumirako. Buli video gye nteekayo gwe like nga ogikomentingeko manja kutumira. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu mubeere bulungi, Mukama batukumire, mugira mbaayo mweraba.